oyinza okwalanga n'enteeketeeke omwanya w'okulumira bakusaba twongere tusabe abantu b'omulondo okubeerako baana yes, abalabe bafe abalungi ab'amakulu bya TV. Essaawa zino omubiri gwa taata waffe taata wa Lumbuye Fred gumaze okuggyibwa wano ewakaliga ku funeral home. Yes, then nga tetugwolekeza okugenda Nakirebe mu makaage. Bwe tuva wano abali ku sayidi y'e Masaka bw'otuuka Nakirebe oviiramu Nakirebe ku lefuti awo n'okkirira awo wansi tujja kuba tubalagirira, then naye abanaaziika okuziika kwa nkya Ettanda Mityana Road. Ettanda Mityana Road ku kkubo olutuuka Ettanda era we bagenda okuziika wali ku kkubo olutuuka Ettanda ku koolaasi kwennyini omukono gwo ogwa lefuti ng'odda e Masaka ku mukono gwo omukono gwo ogwa lefuti ng'odda e Mityana awo wennyini Ettanda we wali ekijja we tugenda omuziika. E Nakirebe agenda kusuzibwayo mu makaage olunaku olw'olwaleero, ate enkya ku makya atwalibwe Ettanda mu maka atwalibwe Ettanda ku kijja we bagenda omuziika. Ettanda agenda kutuusibwayo ssaawa za ku makya, emikolo gyonna we gigenda okubeera egy'okwogera kubanga ye musika tegeezeddwa nti taata ate ye musika w'oluggya awo wennyini we bagenda okuziika. So tujja kuba tubawa updates zonna nga bwe zinaaba zitambula.
embaliriro yonna ejja kusingako awo. Ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi nnyo baganda bange, toweekwasa tetwategeddeyo. Oli ye Masaka Road we bayita Nakirebe, bw'ova Nakirebe edda ng'odde Kampala, ng'odde Masaka, waliwo we bayita Katende. Naye before Katende, there's a place called Nakirebe, then you slope down, then ku kasozi katono nnyo oba otuuse wano. Abatasobole ate okuziika temujja wano enkya ssaawa 10. Enkya temujja wano ssaawa 10. Enkya okuziika kwa Mityana. So bw'oba tosuze wano enkya tukusuubira kubeera eri gye bayita Etanda ku Masaka ku Mityana Road. Etanda bw'otuukayo era we bagenda okuziika wali ddala ku kkubo kukola si kwennyini ekijja kwe kiri. So kansomeyo ku comment nga 3 ndaba oba waliwo kye mumbuuza, then if not nveeko. Yes, Honorable Zake omutuuze wo yafudde ate omutuuze wo n'afiirwa ate nga munna struggle. Nsuubi oba watuuse dda wano oba oli Mityana simanyi, naye omutuuze wo mu Mityana ndowooza gw'omutwala sayidi awo Etanda. Nkulabyeko wano Honorable Zake mukulu Nsumba ate nga ye taata wa Fred Kajubi Lumbuye yafudde. Ngenda kuddako ko katono mu nju, then awe ngenda okuva nzijjeko live eno tweddemu twesinkane ku ssaawa eziddako. Ene update ekinaabaawo nja kuba nzija live. Ene update ekinaabaawo nja kuba ndi live. Gwenna alina obuyambi genda ku nnamba ezo ze baabawadde. Abaana bazirika, abazzukulu bazirika buzirisinga bwe mbalaba. Taata yafudde mu ngeri ya kikangabwa nga bwe mubalaba abo abamu bazirise. Abamu bazirise basitula basitule. Bw'oba ozze n'oziika oba oziikiddeko Lumbuye, kubanga Lumbuye tasobola kuziika kitaawe, tebereza ensi gy'olimu nga ekikugaana nga tosobola kuziika kitaawo, tosobola kuziika mwana wo, tosobola kuziika maama wo, nga woogira bakunywa bunywi. So y'ensonga gwe awulira nga Lumbuye byakola obyagala nga bikugattako. So tukusaba waliziikiddeko Lumbuye. Bw'oba oli mitala w'amayanja, contribution yonna gy'okola ewa Lumbuye eyamba ku mikolo egy'okuziika Lumbuye wakiri n'aziika kitaawe mu kitiibwa. Lumbuye n'aziika kitaawe mu kitiibwa. So contribution yonna gy'okola genda ku nnamba ye omukubira akubuuze. Bw'oba togimanyi live eddako ngenda kuba nzipiininga wano ennamba ezo ziri 2. Ensonga etasobozesa Lumbuye kuziika kitaawe ya Museveni. So Museveni tasobola muganya kuziika kitaawe kubanga n'ennyonyi ayinza okuba nga yakagirinnya waggulu awo, mukimanyi kiyinza okubaawo. So gwe ennaku ogimanyi nga oli mu busibe naye nga toli mu kkomera, naye nga indirectly oli mu kkomera nga you can't even kujja kuziika kitaawo. Obulumi obwo obumanyi bwe bubeera. So kindly please gwanaasobola ziikirako Lumbuye, kola contribution yonna aziike kitaawe mu mirembe. Mujjukire preparation ziri nnyingi. Preparation zikolebwa wano ewaka balina okulya, ate wano tulina okusulawo balina okulya. Baalidde ekyeggulo n'ekyemisana kyeggulo baalidde, n'olwaliro balina okulya, n'ekyawulayo balina okulya, enkya balina okutambula, balina okubeerayo, emikolo gyonna eno, ebyayo ebyuma birala n'ebyeri birala bikola ku sound. So mukitegeera nti expenditure eba nnene. One willing
you can at least noziika taata wa Lumbuye. Bw'aba yakunyiiza era osobola omukubageza, bw'aba yakusanyusa still osobola omukubageza ng'omuziikira kitaawe. Essaawa zino kyoli mu kulaba ne Lumbuye kyalaba. Nyimiriddewo ku lwa Map Media TV, ku lwa Kyali munnange, Comrade munnange, mulwanyi munnange, nti bino byendi mu kulaga byali mu kulaba. Byendi mu kulaga byali mu kulaba. Wabula nga maapu tetutera kutunuza kamera munda okujjako ye nga yakisabye nga akyagadde, neffe tetutunuzaayo kamera mu keesi. Essaawa yonna tulina baganda baffe abatwegattako. Bwe tumaliriza live ono osobola okugiddamu. Nkulagiridde bw'otuuka e Nakirebe kyama bukyami, buuza bubuuze wa mugenzi Nsumba, oba gwe bw'otuuka e Nakirebe kuba erikkirira ku ddyo on your right from Kampala, kirira bukkiriza ekkuba eryo ery'ettaka ku ddyo. Bw'otuuka ku kkuba ery'eddyo eryo yambukako bwambusi katono nnyo. Ffe wano we tuli ekkubo tulirengera, naawe oba osobola okulengera eno. Abagenda okuziika e Masaka Mityana, bw'oba Mityana essaawa zino okutegeka wali we bagenda okuziika ettanda nakwo kwatandise edda. Genda bugenzi ttanda, tugenda kukusanga waawo. Ffe okusimbula wano tugenda kusimbulawo enkya ku makya tumuleeta okusaba. Byonna ndo bigenda kukolebwa ttanda, si wano tugenda kusulawo busuzi. Mujjukire taata wa Lumbuye yabadde ate omusika ow'ekijja sayidi z'ettanda. So tujja kuba tugenda yo olunaku olw'enkya. Twongera okubageza Lumbuye Fred nti muganda waffe guma bwe bityo bwe bibeera. Ennaku esinga okufa kwa bulijjo naye obutaziika si kwa bulijjo. Okufiirwa kya bulijjo naye obutaziika si kya bulijjo. Nga toli mulwadde nga ne ssente ozirina ezisobola, nga wali badde weeteekamu tiketi n'ojja n'oyimiriza n'okuziika n'ogamba nti baziike ku Sande osobole okutuuka naye nga tokisobola. So abasajja essaawa zino bagamba nti Lumbuye tuyinza omufuna, ayinza okujja katumugiregire. Kati wali tewakyalina byakweka waka, kubanga nti Lumbuye we yabulira abantu abamu ab'amawulire banoonyereza ne batuukako ne wa taata mwamulaba taata ng'ali mu mawulire. So twali tetulina bwe tukyakweka waka. Luli nakwekawo nga omuwala afudde. Muwala wa Lumbuye era teyamuziika. Muwala wa Lumbuye yafa era teyamuziika. Kati twagezaako okukweka era wano naliwon nzekka, naye olunaku olwolwaleero nkiwa abantu bajja kusobola okujja kubanga tukirabye nga tekikyebeerwa. Bwe banoonya banaamusanga gy'ali, naye wano tuli ku butalo birala. Lumbuye obutasobola kuziika kitaawe si kwakuba nti alina gwe yatta, si mutemu nti anoonyezebwa nti nga kkoni. Ekimulemesa okuba nti tasobola kujja Uganda lwakubeera nti alwanyisa General Museveni mu bigambo nti Museveni vaako, n'alaga obutali bwenkanya mu nsi ye. Embeera mwagiraba ne bwe yabuzibwawo gavumenti yamuteekako ssente empitirivu nnyo okusobola okuba nti aleetebwa e Uganda. Yateekebwako embeera nnene nnyo okuleeta nga aleetebwa Uganda.
baminisita ne bavaayo ne bakola zi statement baaliye mubajjukira. So ebyalumbuye byo si birungi nti kakati ebyali badde bimuzza ng'omwana yafa, omwana w'omuwala yekka, taata afudde, kakati gwe tunulamuko ng'oli mu nsi yo. Kati kino kyongera kubeera nti Lumbuye ayongera okwagala Museveni oba ayongera okumukyawa. Kibanga omwana okukwata omwana n'omusiba n'omukuba. Abaana abazirika bangi, n'oyo azirise nabalaze omulala, n'oyo azirise, abaana bazirika buzirisi. Ekyaguddewo taata abadde jjole, abadde lavule, lwe twajja wano okuziika, nabategeeza lwe twajja wano okuziika mu kusabira omwana wa Fred, taata yatulabirira, yatufaako nnyo. Omusajja abadde cooperative nnyo. So abaana abazzukulu bo kyabaguddeko bugwi. So kyova olaba nti buli muntu akorapusinga bukorapusinzi n'agweri. So tugenda kuba tukomawo when need be, bwe wabaawo ekyetaagisiza tujja kuba tukomawo. Bwe wabaawo olina kyembuuza kimbuuze nga sinnaggalawo, then ate nsobola okukola ki. Mbwe aba SFC balabika weebali. Essaawa zino bali mu kutegeka byakulya abantu basobole okulya. Nkugambye gwe alina obuyambi bwonna ne bwe luba 10 luweereze Lumbuye aziike kitaawe, ekyo kyokka kyasobola okukola. Okuziikira kitaawe mu bitiibwa byo byatandise dde okuva gye tuvudde mu ddwaliro, okuva gye tuvudde ku funeral service yeeyo aba Supreme Funerals be bamukozeeko. Kyokka kyasobola okukola n'okuliisa abakungubazi kijja kuba kikoze kinene nnyo. Gwoba okoze ate teriba tteeka, kuba kusaba. Bw'oba osobodde genda ku nnamba ezo, nja kuzireeta nzisseewo wano ku live eddako, ne bw'oba tozirina bw'oba ozaagala kati genda ewa ku page eya Serukenya, Honorable Serukenya weziri yagitadde waawo. Nange ku eno page yennyini ku post esoose nga ntaddewo ebifaananyi awo nga tuli ku funeral service, nabyo weebiri, ennamba eyo weeri. So SFC Lumbuye taliiwo, ffe tuliwo. Lumbuye katumuziikireko kitaawe, ffe twagamba amaanyi g'abantu, ffe twayingira ekika ekya people power, ekigwawo kyonna tukikola. N'omulala wuuli naye azirise, n'omulala wuuli eyo mu nju wantamye. Abantu bakola kusinga ekyaguddewo, n'oyo naye amaze naye azirise. Emmeeza eri ewali mwami Senoga ne mukyala Erina otuyita ffe ab'ekyalo ffe bannange. Ebirango byonna byogera bamuziika leero, nedda nkiddamu. Wano ge makaage, tuli wano Nakirebe wetugenda okusula, wano wetugenda okusula olunaku olwaleero. Ennyumba ye ey'olubeerera ettandiri etugenda omwebasa. Basobole banyo mwenna twagala okubeera okuziika kwankya ettanda Mitiana, ettanda ku lw'Emitiana ku ssaawa 10. Wano we tugenda okusula, tugenda kuvaawo ku makya. Okay. Mwenna bannakagaba twagala okubategeeza ku lwa famire